Okay, ogamba otya omulungi atuliriza ku Celebrity Track Buzz TV, Rock FM Uganda. Kansubi nti oli bulungi, bitambula bitya, bitambudde bitya, amakya amalungi. Nnaku Lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 11 December, tusemberedde ennaku enkulu eza Christmas. Kaakati waliwo olutalo naye ndowooza lwakati lwatuse ne lufuuka lwa kisaazisaazi mu ngeri ey'enjawulo. Happy Powers mumanyi bulungi, ona wokusanyuka TV twali tukola naye ku BPS, nagenda ku Sanyuka TV munange nga abeera ku TV okwo nga akola manyi mu shows mbamu segment za entertainment n'olugambo kutwalira awamu. Munange Happy Powers nga yogera ku Nobati event, yogera ku Nobati events, ebiseera bye bakwata Nobati events, abantu yali ategeeza who is Nobati events, nga yagala obatangazaamu n'agamba Nobati events bwe nga lyakajja yajja ne ssente nnyingi n'ategeka Palaso n'amuteekamu omusimbi mungi ogutokomoka. Mpuliriza bulungi. Mbu yapaaza emiwendo gy'ebivulu ne bapromota ne batyamu ng'asooka okukwata Palaso n'amuteekamu obuwumbi n'obuwumbi bw'essente. Muganda wange ndowooza mu kwogera nayogeramu erinnya Palaso, abasinga mbadde mulaba mwebuuza olutalo lwavuddewa. Mwatandikidde ku Palaso ng'agamba oli simanyi atuuza obujanjaalo simanyi bikoze bitya. Temwategedde olutalo lwavudde ku ki? Kati olutalo lwatandikira wano. Happy Powers abali ku Sanyuka TV eno show gye bakola ey'okumakya akolamu olugambo nagamba bannange nga olunaku lwe bakwata ani Nobati ngayagala tutegeeza Nobati bwati mutegesi wa bivulu yasooka okujja yateeka Palaso nga muteekamu omusimbi mungi mbu yakola Palaso ekyejo. Muganda wa kasoke nkuzanyira olutalo bwe lwavudde n'okutuuka olunaku olwaleero ku nsonga gye tuliko olunaku olwaleero. Kansoke nkuzanyira olutalo bwe lwavudde owulire lwavudde ku ki. Eno video yasoose awulira Happy Powers ngayogera ku Nobati events. Nobati events oyo yasooka n'akola Palaso ekyejo. Palaso we yakubirawo nga twakava mu COVID ng'agula Palaso $2.3 buli kivulu n'apaaza akatale. Era aba promoters banyi mujjukira ebisebe ba Bitex bamunyako nyanga gwe muvubuka gwe lwaki opaaza akatale. Kaakati n'atuuka ssente nga zigenda zikendera ng'agenda sa Palaso paka nga amugula $15,000,000. Kaakati Palaso atuuka nga Nobati events ayagala mutegeka mu kivulu. Muva ku bino bikino ekivulu Palaso kyakoze ekivulu awo nga twakava mu COVID awo nga Palaso alina ennyimba ez'akabi nga Nobati events ayagala mugula miliyoni ebyo. Ng'ayita Palaso ng'amugamba jangu nkuweeko $1,010,000. Palaso yali akimanyi oli gayi mugagga ndowooza yamugamba gwe tonjoga tomanyira nze ssente zonna zimpe. Ndowooza Palaso nalwo alwejjusa kozi Palaso bagenda ate okumaliriza nga bamugula buswazi. Palaso ng'ezo zonna ayitamu erezeza entalo ze mwawulira. Teyakoma ku Palaso ndowooza ng'amabeyo ya Palaso byononese ng'akwata ssente. Bambijjukira abo ba promoters babanga okuteeka ssente bayimbi kubanga kuzannya beti kateekemu ndabo banfunayo. Ng'akwata ng'aziteeka mu ki? Mu Wizo ku Africana. Wizo teyakola yadde ekisikirize kya ssente ezo nazo nga zifa ng'addamu ateekinga stake ng'aziteekamu Omega. Ebyali ku Omega nabyo mwabiraba. Wulira waliwo agambye Wizo teyakola yadde ekisikirize kya ssente. Wizo ku Africana. Wizo teyakola yadde ekisikirize kya ssente ezo nazo nga zifa. Happy nga wakuba nnyo. Happy nga wakomerera nnyo kiki? Wizo teyakola atya? Kwata ng'aziteeka mu ki? Mu Wizo ku Africana. Wizo teyakola yadde ekisikirize kya ssente ezo nazo nga zifa ng'addamu ateekinga stake ng'aziteekamu Omega. Ebyali ku Omega nabyo mwabiraba. Ndowooza muwulidde bulungi olutalo gye luva olwa Palaso ne Happy. Ate Happy yagamba Palaso ye muyimbi we. Okitegeera. Kati munnange Palaso ng'awuliriza bulungi video eno ajekkanya bulungi nnyo naye bannaye Palaso kye yakola Happy wange. Palaso kye yakola Happy wange. Nkoko baana gwe
Palaso kye yakola Hafi. Soko owulire, njagala osooka owulire wano Palaso oluvannyuma lw'ebigambo okumugwa mu kuttu. Owulire ebigambo ebyabaddewo. Mbu nina kendabye nga kagamba buno bati Palaso yakola Palaso ekyejo n'amuwa ssente yankola ekyejo kati kana akakazi akakola ku ssanyuka oba keekaani baakatuuzaako baakawa puroguramu ya kiro kubanga kali singo tekalina musajja ku myaka gyako kaddugavu kalinga enziiziiri ne ku TV eriko amataala kafaananirako bubi ku zino TV ze bagamba mbu erungiya n'omubi kuba kakuba amataala ga NBS gonna ne kasigala nga kakadde eba akatuuzizza okwo katudde nako ku bujanjalo bwako bwe yali amukoze ekyejo tekamanyi na hard work bakyakakoleza ku situulu katudde awo Obuki Palaso bannange ekyejo tekamanyi na hard work bakyakakoleza ku situulu katudde awo mbosi ekyejo waliyome omanyi byempiseemu ggwe omanyi ebbeeyi yange Uganda is a free market economy nga temuyombesa babaseera mayumba mwennomwe tujja bazzamu layini. Let me tell you something. Uganda is a free market economy. Teri yankola kyejo nze nnyini nze nasaba ssente ezo ate si yeye kazimpa oba yazimpa ate bukyanga tadde era bazimpa because I have the music. That's my brand, and if you don't like my brand buba mukola ekyejo ssente ezo temuziwa bulijjo aba Nigeria ne bazitwala bazikomyawo mu Nigeria kye yali azikomezaawo mu Nigeria kye yakola charity wano najja n'asomesa abaana okumanyira abantu oba keekaani akakazi ako akatuula ku NBS kankafuule famous kabadde mu Lumax olwa bbulu olukuusi lw'ekijwenge konna obuviiri kabwokyeza oba gwe bayita pamming kasise baaka bush nakombo katudde baakawadde omulimu gwa kubuukira ku bantu ogwo si mulimu mu bugambe bwetereeza obwo obukazikazi bwe bawa bwani professional bugenda suula TV yaffe ennungi NBS ye TV esinga naye muzeemu muleesa obwo obukejjekejje obwo ensonga muziwulidde bulungi Palaso nga mukambwe bitya yagambye oloka agambe nti simanyi obubiini Palaso lwaki ogamba omukyala leero Palaso naawe erika naawe tosobola kugira bwoti nankani obubiini sima obubiini sima bikoze bitya bujanjalo sima bikoze Palaso nedda tetugenda kukkiriza jjogo bannange ne Palaso yali munyiivu kati munnange olutalo lwafuuse lwa baaka to baaka oli bwakuwa ng'oli amuddiza ate singa Hafi yabadde muyimbi singa kati bali mu studio Hafi lwakuwa ekimuyamba nti si muyimbi nti oli bwamuwa nga naye amuddiza kati Palaso olwamaze okwogera ebyo nga Happy Powers naye akwata akazinda alaga atonda banga nga Happy Powers akwata akazinda alagamba tonda banga Palaso sooka owulire yagala uno baka njamuwe Palaso Uncle P nsaba no baka bukutuukeko nga buli we bwakutuuseeko. Let me first introduce myself. My name is Happy Powers. Okay, my name is Nabanja, aka Happy Powers, because you said you do not know me. Kubanga nze neewuunya Uncle P. Why would you even respond to someone you do not know? Ako kabadde kafu. Okitegeera tosobola kurespondinga ku muntu gw'otamanyi. So many times batwogerako eyo, but you go ogenda n'olaba omuntu abadde akwogerako, you look at them, n'olaba whether they are worth talking back to or not. So bw'ogamba nti omuntu tomanyi, but still n'omu obuddewo. You, a whole brand? I don't think kabadde kanyuma tekanyumye. Another thing, njagala okugamba Uncle P. Abantu abakuwa ebigambo, abakuwa olugambo ne bajja ne bagamba neyogere bwati ne bwati. Bagambe bakuwa information yentuufu. Actually, tebakuwa, don't just listen to people. Abantu abakuli okumpi olumu enjala ye baluma. Ojja nayogera n'omwayo ekidda n'agenda n'afuna ekikomando.
kiba kya buvunaanyizibwa nnyo bw'aba kugamba nti gundi yakwogeddeko kino na kino omugamba kandabe aleete proof. You listen for yourself, you read for yourself. Kubanga bw'obadde oyogera bw'obadde respondinga, you mixed up two brands. Ddayo gwe kennyini weewulirize. You are mixing up me and Sandra Lian. Kyobalanga luwo ebigambo bitambula. Palaso kyakoze Sandra Lian. Palaso kubanga nawe kennyini you are confusing yourself. Because bagambye ebigambo tuwa biwulidde. You are just singa abadde obiwulidde ng'obirabye we batwali badde omanyani go. Okay, munnange nno Hafi yakutakaza naga yuno lwabaka tubaka Hafi yagambye no yagambye ekitege Palaso ne goyogerako omuntu tomanyi oyogera ku Sandra Lian omuyitanze naye notalo genda nyuma ate nagambye singa Hafi singa abadde muyimbi singa kati naffe tuli mu hiti singa lotalo kuba ekiriwo kati essaawa zino olutalo lwafuse baka tubaka Hafi yasooka Palaso nazako Hafi yazako nagamba buno baka nsaba bukutuukeko Uncle P Uncle P nsaba buno baka bukutuukeko owulira yagambye munnange nno toyinza kwogera ku muntu gw'otamanyi toyinza ku respondinga ku muntu gw'otamanyi era kiraga nti omuntu omumanyi gw'orespondinzeeko luno olutalo lugenda tuwoomera luno olutalo lwa menvu tugenda kulya ku menvu lutuwoomere bulungi agaye toyinza ku respondinga ku muntu gw'otamanyi kitegeeza nti omumanyi nga bagambye olutalo lwa baaka tu baaka kati Palaso yagambye kati olutalo katuluje mu bigambo nkakase nti ndi muyimbi kati ate lwabadde olwo nga Palaso atukubira oluyimba yaladdemu Hafi nagamba akazigo kolina nkalaba naye bw'oba onjagala mpisa bulungi mukate njagala ogamba nti onjagala ate mu kamera ongamba tonjagala sooka owulira akayi Palaso yali tutedda mu ngoma wulira wano Dia Hafi olyoteo mukwano wampereza ka video nakalabye nakwetegereza kazigo nakalabye ne kabuzo olina nnyingi nazibaze naye era waliwo bingi by'otamanyi nz'okuba omuyimbi omwana agenda mu magye bingi bye tulese n'obutemu mwe tuyise ne wakanadduka butonge enguudo zimize gwe tomanyi bintu ky'omusajja mwayise sigusala simanyi nawe gy'oyise bamugerera komera kati abafuga bali bamuyitako kati abavuga yasalawo nalo kati yakimala atandika butandisi nno tannasimbula watantegera obuzanga kulwanka zenina natandika nabeera be baniga bennina ntula mu ngoma ne baseline eyewetta biseera bye nateekamu ze sente zensaba mazima Hafi bwemba ndi mukwano go bisa bulungi obanga onjagala nga nange nkwagala kyebayita okwagala emabega mukateni wagamba onjagala mu kamera tonzolera mukwano nkwata bulungi nkugambye olutalo lwatuuse we luwoomera yamugambye akazigo nkalaba wampereza ka video nakalabye nakwetegereza kazigo nakalabye ne kabuzo olina nnyingi nazibaze naye era waliwo bingi by'otamanyi nz'okuba omuyimbi omwana agenda mu magye bingi bye tulese n'obutemu mwe tuyise ne wakanadduka butonge enguudo zimize gwe tomanyi bintu ky'omusajja mwayise sigusala simanyi nawe gy'oyise bamugerera komera kati abafuga bali bamuyitako yayise mu kayimba yasalawo nalo yagambye katunuluguke kabutandisi nno tannasimbula watantegera obuza Hafi atisigezaako fune ku microphone era be baniga bennina ntula mu ngoma ne baseline eyewetta biseera bye nateekamu ze sente zensaba awo yamugambidde wali nti bamukola ekyejo asaba sente nnyingi biseera bye nateekamu ze sente zensaba owulidde awo waliwo Hafi we yagambira mbu Nobert yakola Palaso ekyejo kati kano ke yamuzeemu biseera bye nateekamu ze sente zensaba neyewetta biseera bye nateekamu ze sente zensaba mazima Hafi bwemba onjagala mpisa bulungi obanga onjagala nga nange nkwa soko waliwo kapati akanyumidde awo wulira kana kaddako emabega mukateni wagamba onjagala mu kamera tonzolera wulira mu mabega mu kateni wagamba onjagala mu kamera tonzoleya okwagala emabega mukateni wagamba onjagala mu kamera tonzolera mu kateni yamugamba amwaga kuba Hafi waliwo yagamba nti omuyimbi we asinga ye Palaso kati ate mu kamera amuzolera
emabega mukateni wagambo njagala mu kamera tonzolera luno lugenda tuwomera muganda wange Palaso King of the East Sa Palaso ne Sahafi bali mu kwetwala kati no Hafi yatudde mu challenge wadde tusaba Hafi tukolere akantu akalala tuwe akantu akalala bano lugenda tuwomera lwatuwomedde lwatwalusuubudde ate n'ekirala eno kapo yamwe tugenda giforcinga eno relationship yo ne Palaso tugenda giforcinga kuba ekinaava mu kino nga mulimu kupepe yawamu mweyagala Hafi nze nkumanyi ekinaava mu kino gwe ne Palaso era video ezinaddako ogenda laba Palaso ng'ali ne Hafi ogenda laba Hafi gutekawo abiri ogenda kulaba Hafi nga balina we batudde ne Palaso ng'omwana ataddemu sound kiki ekyo kyolaba omwana agenda kuteeramu eno omwana agenda kuteeramu eno sound yeeri wanjagala sound ya kiki kyolaba njagala sound ya kiki kyolaba njagala kiki kyolaba gibagenda tuteeramu nga atukwatidde ka video nga Palaso ali ne Hafi tufunonye wano olaba ki ekyo olaba ki ekyo eno sound yeno mwetenda kulaba olaba ki kikyolaba ekyo kankiwunzike olaba ki okyegedde ekintu ekyo kiki kyolaba ekyo kyogenda okuwulira mwetenda kulaba olaba ki kikyolaba ekyo ng'olwo omwana asanze Palaso ne Hafi nga balina we batudde ng'ateereddemu sound kiki kyolaba mwetenda kulaba olaba ki kikyolaba ekyo kankiwunzike olaba ki gwekyo mwetenda kulaba olaba ki kikyolaba ekyo kankiwunzike olaba ki mwetenda okulaba olaba ki ekyo ekyo sound girulu okukozesa nga tusanze Palaso ng'ali ne Hafi yogera kyolaba olaba ki nkizeeyo gye kibadde kankikyuse olaba ki kati saawa zino kikyolaba anti mwefuula abalaba ennyo olaba ki kiŋŋambe olaba ki kiki kyolaba wulira gwe yamugambye kaddi Hafi olyeteyo mukwano wampereza ka video nakalabye nakwetegereza kazigo nakalabye so baganda bange byebyo tujja tutandikirawo mu maaso awo nabankomyewo okuba omuyimbi omwana agenda mu magye bingi byetulese n'obutemu mwe tuyise ne wakanadduka butonge enguudo zimize gwe tomanyi bintu ky'omusajja mwayise sigusala simanyi nawe gyoyise bamugerera komera kati yabafuga bali bamuyitako kati yabavuga yasalawo nalo kati yakimala